Now waliwo story gye banyumiriza eri abayimbi gye bali omuyimbi omu lwako kati amanya go sigenda googera omuyimbi omu ng'akubira omuyimbi omulala omanyi baatugambye nti ekiri waggulu awo eyo ku federation kwegatta mbwe ekiri eyo buli lunaku bwe balongoosa babateerayo obupiira naye waliwo abantu abamu nga mu ruumu balinga kati balinga ba kampuni kye egaba obupiira obwobwereere taso bw'otuuka mu ruumu yolowooza wa taso agaba bupiira bwe bateekawo tabukozesa kati bujjudde bee buti anaaterawo ezaloole naye nga buli lunaku bamulaba ayingiza bw'afuluma bangambye ekiri awo abantu headmaster HM munnange kati ng'olimbo ng'akubira omuyimbi ng'akubira muyimbi munne byonna byambu omulenzi akubira omuyimbi omuwala omu ku babboosi naga nti ge jangu kati gwe yakubidde baafunamu obutakkaanya naga nti ebintu byano sibitegeera biki kati oli be bamukubira n'alowooza nti bamaze ne bamujjukira baagala boogere nti okomyewo otya biki okitegeera oli ng'agamba maneja nti bankubidde maneja ng'agamba ŋŋenderako kuba maneja yabimanyi naga enkuba gye bakkubira mu nkola ki ŋŋenderako ng'obe batuuka ali ng'oli akubira oli ntya ndi wano wansi nga bw'otyeyambuka kati nga bamugamba akasenge k'omukulu keekali buli omu akamanyi akatiro agenda okulaba ettaala zivaako bwe ziddako n'agamba n'ayambuka maneja agenda oluli oluggi lukubakala nvaako tonkwatako twabalabuti badde kyekigenda mu maaso mbo mukulu bagenza okugirabo nti nga sema muli mu ngalo nga yefumu vanne muso mbu yadde ayagala teesa bya by force bikyali mu mbu kyambola amanya sigoogera nkyali mu kukinoonyerezaako mbu mukulu yadde awagadde likaziina liri lisejjembe mukulu osobola okwadressinga omuntu yenna nti omukulu gwedinda nkyakinoonyerezaako nange noyingira olwokutaano nga sitole entuufu ngifunye gwe babadde bagamba oli ngenda gwe bagamba omukyala mukwano gwange ddala ddala bwati tuli bwe tuti ngenda munoonyaako yakufuna engeri bekibanga kituufu ng'okuba eyakinyumiza tatera